Mwebaze. Banezi n'enkute zaaka. Witini, jangu ndetereyo ekiwujje. Naye gugu nogubadde gwansi. Wanje? Mkaya kana kasuani, kansoka nkaimu. Mkaya kanena kisekana. Aha. Njagala kumanya. Kunyaga, kitawaliwa. Mwatandika ddi okutuza abaana bange? Tata Rose kakana. Nzikakana biki? Baba no. Wekisajja gwe sikwagala osuze okubagaba wange. Sirika! Nabiki byogera? Watandika ddi okwogera ebigambo ng'ebyo? Muni, emubbiri mbagala waka. Mwanguwe. Mumpiteko. Mbagala waka. We. Siddamu okulaba ewange. Wakwanyonoonera abaana okitegedde? Tuyanga omwana eyabuze amanantume yabuliddwako omwana we bayita Dickson. Omwana ono ali myaka 6 gy'obukulu. Naye ayambadde akapale akabbulu n'akasaati akamyufu. Era alabe ku mwana ono akwegayiridde ekirabo kyakikwasaako emikono ebiri. Abatuuze b'oku kyalo kino tulanga omwana eyabuze, omwana wa maama n'akoze omwana ayandikko emyaka 6 yavudde mu kapale akagwe n'akasaati akamyufu. Alabye ku mwana we amwegayiridde nnyo amutwalire ewa kyamaani oba ewaka we. Abeno. Wanchi. Sada nyabulu. Oli muti. Sada nyabulu. Tuwadde tutuusa ku ofiisi nga toliiyo ne batwagirira waneeno. Nyewe okola ku ddembe ly'abaana. Weewano mujje mutuuke kwa. Zabangita Tina. Yenza Rose Nyago. Kati muwadde mwagala mbalambe. Anti. Obadde tuteeko obudde n'osalawo oyiteko mu ggombolola. Abaana batulugunyizibwa ng'oli eno nnyabo oli kulya ssente kwonyirira. Kituufu kubanga eri abaana babonyaabonyezebwa tuyitibwa mu mbeera esembayo okubeera embi tukozesebwa emirimu egitali gyaffe naye gwe nga atwala akulira eddembe ly'abaana tosaana kutwala budde nti noyiteko mu kitundu ky'omanye tuyisibwa mu mbeera ki tutwalibwa mu mbeera ki totwalanga naka obudde ojja otuyitemu olabe. Ensonga ezo naziwuliramu naye badde nkyaliko bizibu njagala nzikwasa
kakati nnyabo onobeera bize kwakati banamala kututta ku byalo ne tuggwako mbadde nkyalinze kaseera kati Mama akaseera akatifu ke kaliwa. kubanga tuli bubi tubonyaabonyezebwa bannaffe bangi basaddaakibwa n'abamu bakozesebwa bakitaabwe Abamu balina kasasi. Abalala bakola emirimu egitali nagyaabo. nga n'abalala tebakyasoma kaba mumanyi woofiisi enfuula bizinesi sobola kukakkanako wansi nyabo tobeera otegeera tuli bubi nnyo nnyo ekisembayo tubadde twetaaga okiteekemu omukono olabe ng'otutaasa ngenda funayo olunaku nzigyeko eyo wansi ndaba abazadde n'abaana tulyogereko naye temutya mubeere bagungu buli kimu kijja kugwa Atali siriyasi. Ensonga zaffe anazikola kuno. wabula tina nkubuulire wandiyiza ekyokukola ekirala kubanga nange ono omukyala nga we mulabi sikiwa nti ensonga zaffe anaziwa n'obudde tukuŋŋaanye bannaffe tulabe ki ekyokukolera ensonga ezo Ekyo kituufu. Netubakuŋŋaanye ne tulaba ebintu ebisinga obbaluma ne tulaba ekifo etugenda okubeera ensonga ne tuzetambuliza kuba ndabyo n'omukazi tali siriyasi mu buli bwakwekolako. tesobolera kuddala tina Ofiisi, mbadde njagala abantu bali baddemu bakwatire. Omwana wange agenda kunfaako. Nyabo, nakwata bulungi abantu nemujja nemuteesa nebakkiriza okuba ssente ze baakuwa. Ate ntandika nti okugamba ati ate ngenda kubakwata. Omusango gwaggalwawo ogwo dda sina bwe nsobola biddamu. Ofiisi omwana wange agenda kunfaako. Agenda kunfaako mu bintu ebitaliimu. Nze kye mbadde nsaba. Ddamu okwasaganya ensonga zino. Tufu mpulira obulumi naye mwateesa ne mumaliriza. Nendowooza nti ezo ssente ze bakuwadde zigenda kujjanjaba omwana. Kasinga bwe mbatandika bakwata baddemu bakole ki basasule ensente ogwo omusango naguggalawo era namuli mmanyi gwakola ki gwavaawo. Asisobola kuddamu okuggyako nga ate obitutteko obudde buwanvu n'ogenda mu kkooti n'oddamu n'obigulawo bupya ssente kigenda kutwalako nnyingi. Wabula kwata mu nsawo zo ojjanjaba omwana ebyo biveeko. Ofiisa naawe oli muzadde. Ndi muzadde naye ate gano mateeka era n'olwekyo sina kye ngenda kukuyamba kuba baakusasula. Ofiisa baako engeri gy'okwasaganya ensonga eno. Ndaba nkubuli sina kye ngenda kukuyamba era n'olwekyo nsonyiwa sina kye ngenda kukuyamba. Ngenda kukola ntya mazima? Ngenda kukola ntya n'omwana ogwo? Aha bwese obudde nkunoonya. Ng'onokugamba kinnya. Omwana wo sikyamutegeera. Ati lwaki sikyamutegeera? Mpulira mukooyi nga bw'okiwulira mukooyi. Nyawo, oyawukanye n'okutegeera kwo. Ongamba otya nti omwana owaye gwe nazaala ate omukooyi ewaka. Nze gambye mukooyi awatali ekyo nja kikuttira nkikuwa ku swaani okirye. Kati kankubulireko ekintu kimu nnyabo ky'olina okumanya. Sisobola kukikkiriza
kuddira mwana wange gwe nakeera enkya n'enzaala ow'omumaka gano mujjewo mukwate omwana owuwo gwentegeeza otegeera bulungi owuwo gweŋŋamba munzijjewo kati njabo tukole bwe tuti nze ndi musajja nze nnyini maka gano gwogenda otambula onviiri siina gyenda ekyo kisazeewo siina gyenda tolina nakyo ŋŋamba kirala njagutta ngukuwa ogulye omwana wange basawo bagezezzaako buli kimu naye omwana agaanye bagamba omwana wange yenna afunze munda ne mama Posi njijukiranga gwe gwe bayimutwala biri wagakolamu ki sente zonna nga bwe bazimba bwe nazikwata nenziteeka ku mwana oyo mama Posi jukira nagamba otuuze bulamu bwa muwalawo Posi katusabire